munnabwino ali eyo sijja kwebaza weebale tufola kye tuli weebale tuwagira era weeyongere mu maaso era gibunye tambuza akantu kano otambuze vidiyo buli gwolaba nti kimuyamba n'omulundi guno era nkomezaawo seeka senteza yusufu jjukira twogera ku mazzi twali twogera ku mazzi episode ziri ezisomeyo era tukomyewo n'endwadde zeyinza okwewala ng'onywedde amazzi mu butuufu bwawo muganda wange sigala ng'osubscribinga commentinga osharinga n'akadde ako koolaba akeewuuba okakola kyokanyige era buli kyowulira ng'oyagala tukyogereko ebibuuzo tubyaniriza mu byonna bye tubadde tukugamba bibuuze tujja kuddamu seeka salaamu aleikum nsanyusa okuddamu okuwuliza n'okulabako bagamba ki abantu baffe abantu balungi nnyo ekonomi yateredde wammwe kigambo kinene ekyaganda wala aye ne kyesuulika ekonomi buli wakiwulira tebangako nnungi nengonya ekigambo bakifuula mu Uganda ekonomi kigeza bubi tuli bubi naye ng'ate osobola okuba n'ekonomi ennungi oba embi naye kati kyesuulikira eno beyogera ku ekonomi lwafuka luyimba naye nga lwesuulikira sayidi eyo ekitegeeza naye nga seeka abuuza ku abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo okubeera nga muli ku bwino ate nembaaniza puroguramu eno gyetugendako bategeeze basharinge basubscribinge commentinga mwetujja byetusomesa kituufu osubscribinge olw'okukuza YouTube eno ate tusigale nga naffe tukola ki tukuweereza mu mutima we tukusaba nti tukubulire lwaki tukyagala era tukweyanzizza n'akalala nyiga akadde puroguramu eno olwejja nga tetukusindikira linki kuba tuyinza okuba tumanyi na namba yo tetumanyi eki nga twetaaga okutumanya kati nyiga akadde okole ki n'ebyo byetufaako byonna biri mu subscription wansi eno bw'obikulayo bw'oti omanya bwe tusangibwa kiki ne bwino byekola ne bw'oba oyagala naawe otuleko mu katebe kano oli waddembe okujja sebo nze sinza bayita ali waddembe okujja netutuula badde nkugamba n'awaliwo n'abasubscribinga nga tebanyiga kadde oluusi nakubira nti ate nga sibalabye kituufu nnyo kubanga natudde analysis nga kiraga nti abantu 67 ku buli 100 abalaba aye tebannaba kusubscribinga n'okunyiga akadde kakati singa batuyamba ne bakikola tuba tubeeyanzizza mwebale nnyo seeka episode zaffe ziri ezasooka part 1 ne 2 twayogera ku amazzi gabanywebwa netulunzika nga tugwenze kwebaka nga tukoze nga wekimu ng'omuntu alina kukiddamu obuzi kyetwogedde enkeera oba n'ayongera nako webale nnyo wakoona ku ndwadde amazzi gano oba oganywedde mu butuufu bwago kyegayinza okukuyamba mbadde njagala mu butereevu tutandike n'endwadde omuntu oyo afune amaanyi okuganywa nga bwe twagala neyanziza nnyo ddala sebo okulaba nti ate onkomezzaawo kati endwadde esookera ddala omuntu wanywa amazzi mu ngeri gye twagoogerako twagamba amazzi galina okunywa kikimu nga teganyogoga nga gali ku lumu tempuli kyoba nga gabuguma etwogera ku mbungi ki ekitono ennyo liita mmeka 5 mu lunaku etwogera aganywa ddi ne tumenya kuva nga wakazuguka uyo kyakya kyamisana ibiningi paka kiro ne tumenya aganywa ddi aganya mu bungi ki twagambye wansi wa liters 5 oli bubi si bwe kyali wansi wa liters 5 anywedde 5 aliko otandise okubeera obulungi budde ki ne tubyoga kunduza ebyo abantu abato abana batuliza ate alaba puroguramu eyo gyeri ku YouTube agenda ali visiting okwata obukonyi wali eri mu kadde noddayo eno wansi n'ofuna kyoyagala n'ofuna vidiyo zonna ojja kuba ogifuna kakati ekimu kyosooka okwewala kuwunya kamwa bw'onywa amazzi mu butuufu bwayo akamwa towunya kamwa abantu nga bafunye amadaggala kati obuzi bwe buva
abantu bafuna amadagala nga balowooza bali mu kusenya kivundu. Seddagala yandibadde lya kujjanjaba mannyo. Eddagala ekigambo ddagala kyaka kisitategeera. Abantu goba kawoowo oba kujjanjaba. Lwaki okuyita ddagala lya mannyo? Ngenda kitwala wamu. Kulekerawo wunyakamu. Kati bwe buzibu. Kubanga oba yakulekerawo wunyakamu. Wanadde ogula perfume ne weekuba. Ate tukube mu lubuto. Ate lwaki oliyita ddagala? Ekiriisa eddagala waliwo kye ligenda okukola ki? Okujjanjaba. Si kuwa kawoowo. Kakati gwe oba oyagala kugoba kawoowo na ddagala. Eddagala litagoba kawoowo oba oli bubi. Mbuuza ekibuuzo. Yesewo. Ekiwunya wagambye kiva mu lubuto. Nagamba kiva mu lubuto. Emabega wali si bwe kiri? Ne nkulaga nti singa okigoba n'oba tosenyeza kamwa towunya kamwa. Otogamba nti temusenya. Naye ekiwunya. Anti twasooka okwogera ku kiwunya. Obeera nga ddala gugula ddagala ly'amannyo kugoba kivundu tojja kigoba. Kyembadde kugamba nti eddagala ne bw'otagula oba oyagala kugoba kivundu naye gaba amannyo go gaddugala. Oba ntegese bulungi. Tojja wunya kamwa ng'olwedde engeri gye twayogerako luli. Kwegamba kikisooka okukola ekyokunywa amazzi. Kugoba kuwunya kamwa. Teweetaaga ddagala. Bw'obeera ng'ogoba kivundu teweetaaga ddagala ly'amannyo. Sigambye tosenya. Wala ngambye contest gye ndiko oba oyagala kugoba kivundu. Nywa amazzi. Kati abamu bagula eddagala ly'amannyo kugoba ki? Kivundu. Ne kitaggwaawo. N'amala eddakiika 3 asenyezza. Ne woosenya buli kaseera ojja wunya akamwa. Aliyo ekintu kino lwaki nkiruddeko mu butuufu kiri mu bantu bangi ng'oluusi tamanyi. Naye bw'obanga kunywa amazzi mu disipulini eno gye tuba okwogerako nga ekijja okujjako okuwunya akamwa ngamba walitandise leero it's not late. Seeko oyagala kuŋŋamba buli awunya akamwa yeetaaga amazzi. Yeetaaga rutiini y'amazzi nga twagyogerako mulundi gumu. Ekyo oba okigobye. Akamwa oba okagobye okuwunya nga ky'osigazza kulongoosa amannyo go. Ebyo byanjawulo bibiri. Okuwunya akamwa n'okulongoosa amannyo gabeere nga gatukula tebikwatagana. W'onywa amazzi mu ntandikwa nga bw'olina okuganywa. Kati n'okwata amazzi n'onywa ku makya. Obuuka obadde bw'okwesa emmannyo n'obumeremere awo bugendayo ne babusaanyirizaawo eyo n'ogwokubiri n'ogwokusatu. N'oyoza olubuto lwonna kuba oba olwozezza lwasuze lukola ofulumye kati oyozezza. Ekigambo ekirungi omanyi cleansing ne washing yanjawulo. Kati okirinzinga okukokotta buli nebifuluma n'ofulumya. Nkufunye. Kati ebyo by'ofulumya bye biwunya si bwe kiri? Kati bulubossa tekyaliyo biwunya kubanga ebadde biwunya okoze eki? Obigobodde. Endwadde oba ogigobedde. Omuwala guba guwunya gulimu obucaafucaafu n'oyisaamu amazzi ebagugogola n'oyitawo akabanga guba gukyawunya ki? Ate oli mutuufu awo. Kakati oli mwala munda eyo. Ensonga lwaki Katonda yakola ng'oliira waggulu ofulumira wansi. Bw'obeera ogira amazzi gakola mu ngeri ya gravity. Buli lw'ogawanika gakkirira si bwe kiri? Tegambuka. Kati gakkirira gatwala ki? Kasasiro. Oyagala kuŋŋamba endwadde esooka tugirabye. Ovumudde ekivundu mu kamwako paka kasita olemera ku mazzi. Ekirwadde eky'endala gy'ogoba n'amazzi. Kati endwadde endala gy'ogoba n'amazzi oba gye weetangira kubanga okugoba n'okwetangira byanjawulo. Kati oba walwala dda kiyinza amazzi gayinza obutakimalaawo. Naye ekivundu kyo kiggwawo. Kyo ekivundu kubanga nagambye ekiwunyisa akamwa biba mu lubuto ate obyozaamu ate obona ddamu ddi owunya akamwa. Ekyo kigoba. Kati endwadde endala gye weetangira
endwadde ezeekuusa ku mitima, heart disease. Nambye kwetangira tupatiika omuntu yalwayedde omutima amazzi. Omanya omutima gwo gulyokke. Kati tonakulwala oba tegunakufuuka dangerous diguli ennene gutandiikiriza naye tonaba kukimanya. Kati olwaliro owulidde tolina nnyo na buzibu okugutangira akabanga akaddako nga Katonda tannaba kukutwala. Tandika leero amazzi ag'obwereere okuganywa n'okuganya. Ate amazzi tojagamba sukaali ambuze n'aganywa. Amazzi tomenyekana nnyo. Fumba amazzi, nywa. Fumba, nywa. Kuba amazzi ate galina endwadde nnyingi ze gatambuza singa oba togakoze eki togafumbye. Ojja lwala kolera, bino biddukano biki. Kuba galimu obuka bugettanira nga ffenna ffe tugwegala. Kati bwa bwekwese muli. Naye obuka obwo tebusobola temperature y'amaanyi kati bwogafumba bufa. Ng'awo n'obunywa nga bufudde kiwedde. Kati endwadde gye twogeddeko mitima, okwetangira emitima. Naye kijja kitya? Omuntu bw'abanga omubiri gwe mukalu, omusaayi, omutima gukola ku kutambuza omusaayi. Ye yingini etambuza omusaayi. Omuntu wabanga omubiri gwe mukalu tanywedde mazzi, omusaayi gwo gusigala gutambula. Si bwe kiri? Kubanga omusaayi ye yingini, omutima ye yingini etambuza omusaayi. Ye pumping omusaayi otambula. Singa ezikira teguddamu ttambula. Teddamu ttambula ng'osingula ensi. Kakati omusaayi gutambuza ebintu nga 3. Gutambuza endwadde n'eddagala. Ekyo kimu. Gutambuza endwadde n'eddagala. Ekyo kimu. Ebyo bikwatagana. Ekyokubiri gutambuza empewo, oxygen mu mubiri. Naye lwaki batambuza oxygen? Mulimu cells ze nagambye ate bwabeera ekiramu kyetaaga oxygen wano ku lukalu lw'ensi. Zirina okuba nga nnamu. Kyetaaga oxygen. Mpozi emiti gyo gifulumya mu fulumi. Ffenna tugibawa carbon dioxide. Kakati bwabeera ekiramu ekigwa mu ttuluba lye tulimu, bacteria, animals zitaaga ki? Oxygen. Omusaayi ne gutambuza oxygen zine ziba nnamu. Ekikyakumeka? Kyakubiri. Ekyokusatu omusaayi gutambuza emmere. Twagamba emirimu 3. Ekisooka ndwadde na mmere. Oxygen. Ekyokubiri endwadde n'emmere, endwadde n'eddagala wamu. Ekyokubiri mpewo, oxygen. Ekisembayo ekyokusatu gambe ekisembayo mmere, ddagala, oxygen. Kaakati amazzi gagwa mu mmere. Emmere n'ebyokunywa. Emmere n'ebikola ki? N'ebyokunywa. Kati omusaayi gutambuza amazzi, gutambuza emmere nga tukyogeddeko. Kati singa omusaayi ogutambula nga tegulina bulungi mazzi, kubanga omusaayi kumpi 67% mazzi, gye bayita plasma. Omusaayi gulimu ebika 4: white blood cell, red blood cell, blood platelets. Kugamba ebika by'omusaayi. Kugamba amazzi era ge gasinga obungi mu musaayi. Plasma yesinga obungi. The liquid part of the 67. Kale eyisa 50. Tukyanguye. Bw'eba eyisa 50 ng'ate zisigaddeyo 3 zo zigabana eri 50 oba 40. Kyerekeeza nti eba esingako buki? Kufuna obungi. Kakati ogobanga paati esinga obunene mu musaayi mazzi. Kati ate obeera nga omma omubiri gwo amazzi kyekituuka ku mutima. Kubanga omutima gwetaaga musaayi, gukuba musaayi. Olwo gugenda lwana. Kakati omutima gufuna omusaayi nga content eri mu musaayi y'amazzi ntono. Buli content webeera nga ntono mu musaayi, omanyi kibeeramu? Munnyo nga mungi. Mu musaayi.
kati omunnyo gubeera nga mungi gutandika okuziba obutuli munda misuwa ntukadde olwo guziba obutuli munda misuwa olwo emisuwa gigenda kubeera blocked emisuwa gitandika okuzibibwa obutuli bwagyo gikala kangu ekyokulabiramu wobeera ofumba caayi kale ofumba amazzi kale ofumba supu amazzi go gafuumuuka volatile si bwe kiri okufuumuuka mu Luganda volatile mu Luganda kwe kufuumuuka kati evaporation kigambo kikozesebwa nga wonalaba nti amazzi gayise mu musuwa gw'omuti ne gevaporatinga naye kati kyebayita volatile nti amazzi ganeeno bwe gaba gayise ku condition gasukka 100 bugafuumuuka naye ate omunnyo n'ogwokya ne gutuuka digwizi 8 tegufuumuuka gwongera kolaki kunyweza kakati singa tulina amazzi mu mubiri osigaza omunnyo ekyokulabako kyenjagadde okuwa oba ofumba supu ewaka amazzi ne gatandika okufuumuuka ne gaggwamu supu oli akaawa ekimukaaya nti amazzi agabadde gamujagula agamu gagenze era abakyala batera okugamba enva wazizzaako n'azifumbirira n'omunnyo naye guba tegwakaaya abasosolya gukaawa wano kitegeeza levo ya wote y'amazzi wegenda weti ate omunnyo tegugusituka gwo tegufuumuuka kyekigambo tulina okukozesa gwo tegufuumuuka ng'amazzi nkufunyiseeka kati omunnyo guba mungi mu nva kakati kibategeeza nti nno oba tulina amazzi munda mu mubiri omusaayi gubaamu omunnyo muki mungi kati okuba nga gulimu omunnyo mungi nga gutasobola okukola bupatiku gugenda guziba obutuli bwaki bw'emisuwa kati kankubuli ekiri ku munnyo omunnyo bwe gubeera ewantu gusika amazzi si bwe kiri bulungi nnyo guteekaawo ku kiro jakuba mu makya gusisa amazzi kati n'ebyennyanja waliwo nabeere ebisegeeyo nga waliwo akatundu edde simanyi wakati bazimbawo nga waliwo abatuusa ebyennyanja zinagamba nga ebyennyanja bigudde ku accident nga tebirina na nnyama byagendanga Kongo babiyita fire nga bassaamu omunnyo mungi nga nekaleeteyagala gulya kati ekyatekesangamu omunnyo mungi kubanga gusika bakitiriya eyandivunziza ki ekyennyanja kyobola abantu ab'edda bakwesanga mukaza emmere gye bagenda okutereka ennyama abalabu bakikwesanga nnyo naddala wano ne munaku zino eza enkulu bakalirira ne bateekako omunnyo ne bagiwanika kuba teri bakitiriya ejja kwagala munnyo buli wejjako olw'okuba yeeba nti omunnyo gugisikamu amazzi neefa kasi oli gugisikamu amazzi ng'efa omunnyo gwe gugisikamu amazzi nekolaki ng'efa tebatajja kulya ennyama eri kakati gwe toyina amazzi mu mubiri mu musaayi toyina amazzi mu musaayi kitegeeza nti nno bakitiriya ezikola ku mmere seeruzi ezikola ku mubiri gwo omunnyo guyitirira gutandika kuzikola kuzitta ontegedde olwaleeta obuzibu kakati omusaayi ogwandikubye omusaayi nga mulamu guli heefe gutandika okuwa omusaayi omuntu ogulimu obukyafu kulwaniza nti y'obutanywa amazzi kati omutima otandise okukola ki ogukosa ogwandiyisizza amazzi amayonjo ogwandiyisizza omusaayi ogulimu amazzi agamala gutandika tutandika bunnyo obunnyo kristo za munnyo tutandika kusala misuwa giri munda muki mu mutima anti wagambye ati disease olwo gusala emisuwa mu mutima yes togenze kufa olwo otandikiriza omutima gwafudde tuguggyemu lwaki gwakaze tegese bulungi omutima omunnyo gwakazizza omutima gwasala emisuwa gukaze abampuliriza n'abatulaba teri mmere gy'olyanga teriimu munnyo omunnyo tekiri ku guno ng'owulira nti gukaawa oba guwoma ogwo gukaawa oba ogwo gukaayirira gw'olyanga gukaawa gweta sodiyamu chloride naye eminnyo mingi eminnyo mingi egiva mu mmere kubanga phosphorus chloride phosphoric ejja phosphorus ejja potassium
abantu bangi nnyo mbeera mugula ebintu mulabako lisiti ya component ezirimu ezisinga obungi giba minnyo egyenjawulo kyeta mineral salts. Ntegese bulungi ndowooza kwegamba tetujja kugamba nti olya nnyo omunnyo tolowooza ku guno naye waliwo n'omulala gw'olya buli lunaku kubanga n'emibiri gwo gwetaaga omunnyo. Olwo mba ngenda obulwadde ki obwo obunkubye? Obulwadde bwengezaako kulaga nti bw'oba tonywa nnyo mazzi ojja kutandika okwonoona omutima gwo. Kati bw'oba oyonoonye omutima gwo tolowooza nti nate emisuwa gye batabuliza omusaayi ogireseeyo. N'emisuwa gyonna ogidamagize kuba omusaayi gutambulira mu ki? Gutambulira mu misuwa. Mu mutima na misuwa, mutima na misuwa. Obwo obulwadde osobola obbwewala ng'onywedde amazzi mu mbeera eyeetaagisa gyetugambyeko. Kati ate bano batubuliza ekyenjawulo ekiriwo ekyawula ggwe omulabi n'omusawo eri gy'agenza okujjanjabira nti omusawo bwe wagamba onywa amazzi tofaayo kuganywa mu mbeera gyakoze eki gyakugambiddemu yaba amanye engeri gy'olina okunywa amazzi na biki nagamba amuna onywanga ku mazzi omubiri gwono gubulamu amazzi gwe nolowooza ojja kukwata kukwasaawo onywe ne waliwo ne therapy engeri gy'olina okukola ki gy'olina okuganywa ate yeetatugambwa eno gye tuva okwogako mu episode ziri zonna tumaze kumpa essaawa mu butuufu dakiika 3 sifunangayo musawo ambreakingira down therapy wengendo oyina okunywa. Kati kyekyo ekizibu si kunywa mazzi kubanga oyajja kukeera aganye ku ssaawa 6 naye oganywa lita 5 azimale okuva ku ssaawa 5 paka 7 naye nga engeri gy'abadde aganywa temugasa emugasizaako ekitonotono ne bwatekoze ekiri kuba tewasoni tugamba amazzi ganti bagakuba gafuluma lumu si bwe kiri kakati kyotegeeza muno oganywa lumu kati biri byonna ebinaddako eri bijja kuzingako kubanga aganywedde mukadde kamu negakola omulimu gwagwo ekiddamu nekikola ki nekirya tuzantegese bulungi kakati okwewala oba okuziyiza ku ndwadde ezeekuusa ku mutima n'emisuwa cardiovascular diseases mazzi cardiovascular twetogera cardiac amaso gwe mutima vascular n'emisuwa diseases okwekuusa kwebyo. Kati kyenjagala okulaga abatuuza n'abatulaba disclaimer gyenkuba sigambye nti omulwadde w'omutima mupiikuula amazzi. Omulwadde w'omutima waba yalwala dda mu process entambula ey'abasawo naye gw'omulamu tandikirawo gezaako okweyisiza ki tandika therapy eno kyengezaako okulaga. Bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. No prevention is better than cure. Nti weewala okutangira kisingako okujja. Kitegeeza nti muganda wange aleeyo nga tunanywa mazzi atunategeera mazzi kyeki fumba amazzi go tetugambye nti gula mineral waters tetugambye nti nno geetera kuba weegati gonna amazzi g'olina gafumbe oggyemu endwadde ziti bacteria ziti then otandika kunywa amazzi go ali mu ofiisi nandimuwadde magezi gano buli omu alina wajja amazzi waliwo abakola ofiisi nga waliwo hoteri basaplayinga waliwo abakola dispensa zaabwe waliwo abali mu galagi nga ye galagi ye temuli dispensa naye ate waliwo maama gundi afumba kacyayina ki mutegeeza amazzi go goonanywa gaba ku level ki mu kubuguma ku ssaawa ezi tetera amazzi bwezi ku ssaawa ezi tetera amazzi bwegati tokiteeke mu lutiini omuntu atuma emmere nalaba ayisaawo gundi ayisaawo obunyeewa n'amuyita kati noono muwe lutiini kuba yalayisi jamuga nja kukuwanga enkumi zange 2 nindetera amazzi nga bw'oyagala ndwadde kiseeka endala endwadde endala constipation okwesiba kw'olubuto okufuluma okwesiba olubuto ng'ofuluma obukalu bwo nga kyofuluma n'olaajalira emmanju ofuluma solid oba otonywa amazzi aba bakusomera bagamba wayo oba kupa magoba ng'oluddeyo nnyo ate owedda
bawulira okulajana kumba omusajja tanywa amazzi tulina amazzi mu mubiri kati ki ekibeerawo ekyo eyo ndwadde nno y'amaanyi constipation ndwadde y'amaanyi nnyo ate abantu kye batamanyi etya emabega eno ewafuluma mu ekizoosi yaffe Katonda yakolayo nga weetaaga kwegamba alina kuba nga weemiimye newewasemba tebalina kuba wagazi kyobola Katonda yatugana okukozesa ekkubo eryo mu nsonga ziri era nze nkubiriza nnyo abalikozesa babiveeko muliviireko ddala kuba kkubo bbi nnyo otuddako eno mu busiraamu byazikiriza omulembe mulamba emisiri eno naguwulira baguyita mulembe gwa Shuaibu ne bayibuli eyogera ku Sodoma ne Gomora yo wetwogerera akatundu ako bayibuli ekaita Sodoma ne Gomora naye bakayitanga Madian tebagayitanga Madian abampuliriza mutusaasiremu ku katini akatundu ako kaali nabbi Ibrahimu yalina kizibwe bwe bamuyitanga Luutu ye Looti mu bayibuli kakati Sodoma ne Gomora byebitundu gye yali awangaalira naye nabbi Ibrahimu awangaalira kumpi ne Mekka kuba yavudde Pakistan kakati obuli bw'ebisiyaga bwali mu kitundu kiri ewali mu kizibwewe abakizibwe kakati oyo gye bwali yali nabbi nalono ki nabbi tundu kali bakazikiriza Katonda enzikirizo ogimanyi gyakakolamu malayika yajja nesonseke bajja mu famire ya nabbi yokka naye n'omukyala wemanjukira teyasigala omukyala wa Luutu teyasigala yali talya naye ng'ayambako bali ekiwawaatiro ekyamalayika yakisindika bwenti mu ttaka kati kitwale nti kampani Wakiso gye baliriira ne mukono waabwo nekisindika n'ebimalayo byonna newanika nekyusa kati wetubeera nga ekyo n'abazungu abaleeta n'eddiini bakimanyi abiwagira oli ku buzibu oba naye wemanyi eyo muganda wange abiveeko ali biviireko ddala bibi ddala okumanya bibi ku mirembe gyayizikirirwa omwenge ogulaba si mulungi era obusiraamu tebubukkiriza n'amadiini amalala naye tebazikiriza mulembe ku lwamwenge naye ku lw'ekisiyaga nina akantu kenasomako nga Kurani egamba nti okumanya kibi n'abantu abali mu kikola ne sitaani eddukawo ekiro negamba sitaani nga mugumu nnyo yaddukawo lwaki tuleesa kintu ekyo constipation kubanga ku bulamu bwo kikkosa kati ekibeera nga kikkosa kati laba weekosa gwe wekka lwabutanywa mazzi kubanga solid gw'ofulumya ng'akaluba nnyo ayetera eno wansi okukola kyo n'anuuka lasitiika ezo okukola ki okuzinaanuula kati bweyongera ozinaanula ne zigaana okudda ojatandika okufulumanga obufuluma n'ekirala obubi buno bwe tufuluma bulina fuluma mu tayimu omubiri weguwulira nti bufulume naye ate wemugjamu empaka z'okufuluma ndowooza nti n'obubi obwo bulina kye bukukosaako kankulage nalo n'ensonga lwaki bulwayo ne butuuka n'okukaluba ekibutegetera okukaluba kulwayo ekibuletera okulwayo butanywa mazzi lwaki bulwayo nga tonywedde mazzi kyetwagala okutuukako lwaki bulwayo nga tonywedde mazzi buli woba nga tonywedde mazzi pozi twagamba emmere ebaamu ki amazzi kakati nga bagana obubi bufuluma kati nga baddamu babukuba buto basokolemu gali amazzi oba ntegeese bulungi emmere ebaamu amazzi butereevu nze sinywedde mazzi gutonywedde omubiri we gulaba nga tonywedde mazzi nga gubugaana ogenda nga guddamu gukuba nga guddamu gunoonya amazzi gukwenula amazzi manyi twabanga kano nabo kakanyumye kasesa
twabanga eyo nga tuli ku gundi nga tuli ku kisaawe nga tukyali bato kakati oli n'agula ekikajjo n'akirya ntegeese bulungi kati nga guwulire ennyonta ekola ki oli bubi n'osalawo dde mu byalidde okenenulemu koolaba obona oba ntegeese bulungi kakati bwekityo bwekiri n'omubiri guddamu ne gubikuba okenenulemu n'akasigadde kuba gogusaba kyonywedde kakati nekiyitira okubanga kifuluma kikalu nga bakikaka omubiri gumala kikoowa ne gukamula buti ne gugana emu temukyalimiradde akati akanigguusa katukute kyokka bakuta naye gyetukuteera totambula gyetukuteera wali soft tetwagala kuyisawo bikaluba ayisawo bigonderera kyokka bw'oyisayo ti bikaluba otegedde obuzibu bwereetedde n'olw'ensonga eyo oba onywa amazzi go ebyo byonna obimaze kwegamba omuntu yandibadde nga n'okunywa amazzi akirabanga ye yennyini bwe bulamu bwe nga teri ajja mugamba. Nakubuuza ekibuuzo walerekeddeawo okussa nedaseo n'ebiyimunda tebirekerangaawo kati bibeera bissa ate nga bifuluma wootayoza gw'omanyi. Muganda wange ali eyo ebintu ebimu tubiyigira ku bannaffe ate waliwo ebintu ebimu bye tuyize nga tewali abigambye mu ssomero oba seekawo oba faathawo oba basitawo ng'ebyo emboozi tebajja ginyumya ng'ogisala ku bwino. Nsaba nnyo ku mboozi zonna ezisatu ze twakakola ku bigambo by'amazzi komenti nga ng'obuuza ekibuuzo kubanga buli kimu tujja kikuddamu ate era ofunemu. Sigenda sukka wano ku luno ngenda kuwa seeka olina akatalekeka ampozi okuddamu okubajjukiza betwogeddeko sebo bijjukize okuwunya akamwa oba okugobe n'amazzi. Omanyi bw'osomesa ekitone n'okigaziya bw'oti abantu bakitegeera bulungi nnyo ne balinda akaddako okuwunya akamwa oba okigobye munywa amazzi. Okusenya kyakubiri nti ogenda kulongoosa amannyo naye twagambye okuwunya akamwa eyo ndwadde mu bantu ate si kirungi muganda wange okulanga abantu bayogera bagira bati naawe wulira nga tekikunyumira. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne tugamba ku ky'endwadde z'emisuwa n'emutima. Emisuwa n'omutima tubitambuliza wamu kubanga transport system. Endwadde z'emisuwa n'ezeekuusa ku mutima twagambye si kujjanjaba wabula kutangira ku ndwadde z'emitima n'emisuwa kuba twagambye okutangira kulungi osinga okujjanjaba bulungi akutwala ssente nnyingi naye okutangira nywa amazzi osobola ogafuna buli lunaku. Kakati ekyokusatu okulekeraawo wano okujjanjaba kwennyini si kutangira wano okulekeraawo constipation kyekimuganda okwesiba kw'olubuto mu byenda n'okufuluma ndowooza okwesiba kw'olubuto mu byenda n'okola ki n'okufuluma naye mu kyenda kino ekinene large intestine kwesiba ekyenda kino ekinene kwaliwo ekitono n'ekinene n'okufuluma emmanju. Kwegamba muganda wange ebyo byonna obiwulidde tetugenda sukkawo wano ate lindirira mbadde big papa ne SENTEZA YUSUFU. Amina.